Should we see you do AI projects over what and so dokolagane AI? Nze sija AI sijinako buzibu naye obuzibu abagikozesa ndowooza tebaligikozesa bulungi. What do you mean? Njagala onsigire kifani kyotegeeza tebagikozesa bulungi. AI kuba AI gitwala ekintu ekikola ekintu kiri perfect. Yeah. Because it's a machine. Kati nze nandirowoozezza ekirowoozo nti jo AI ngase etya nti mpandiika oluyimba bwe mala duwandiika nduwe AI AI ezime engoma oba nze tuyinza okuba ne producer oluyimba netukuba demo netuteekamu AI kati AI neebako kyeyongeramu ideas zesibadde nazo ne producer n'amaloboozi kakati wekituwa nina kuddamu turudu organically not letting AI to take lead. The beats ate esisigaza beats n'amaloboozi atega AI so AI just tugikozesa nti yongono olaba nti computer nti goyimba kati actually AI yali okuva AI ye computer. So mu bumpimpi ovumirira ekintu kya segment okukozesa AI n'asigaza version ya AI nga ja performingirako? Sikivumirira nakyo kirungi neze mbadde mpa endowooza nti kyandifaananyiri kitya tugeze kale nga sekale kanjogereko lwa segment nti olwa aibambe olaba nga we luyimba omukyalo bwe yayimba before organically nacho yaliwo tiyali bwetyo kitegeeza before nga tumalirizinga ye AI balaze nti engoma nga bwetambula bwetyo n'amaloboozi ne key ne notes so kitegeeza osobola okuddamu n'oyimba nga yo bweyimbye producer nayongeramu okuba ebivuga nga byekubye tugeze bwe banyumidde kati muddamu ne mukikola organically.